Omwaniriza omulungi ali ku Rape Channel. Eno programu yaffe Stardom mwe tukuleetera emiramwa gyaffe egy'enjawulo okuba nga tunyumyako n'abakugu mu nsonga ze tuba tunyumizaako b'emiramu egy'enjawulo. So nkugamba gwe omulabi yali eyalaba osobola okuteekawo mu comment section oteekawo omulamwa gwo era nagwo next time tuba tujja gunyumyako ate tukuwa ekyo ekirungi n'endowooza gy'owulira gy'oyagala okuba nga ate tudiscussingako n'abantu baffe be tuba nabo. Amannya n'eddoboozi Kama Ozi era nga mukwano ndi n'abakyala bano abanyiridde okukamala wali ku side n'omukyala Bindeeba ate nga ne Naalongo wamu n'omukyala ono bagenda kuba beeyanjula ate oluvannyuma mukwano tweyongereyo mulamwa gwaffe gwe tulina gwe tutuumye olunaku olwaleero powerful woman yaani omukyala omumanyirivu omukyala omukozi mu bufumbo kikutwalawa luli eri twayogera ku bwenzi biki byaliwo naye katwagala tuwulire ku nsonga zaffe abakyala yaani kasooke yeyanjule bamikwano ate oluvannyuma tweyongereyo nze gwososokawa gwe nsosokawa bananga abatulaba ku YouTube channel eno erinnya nti lya kisungu likyannemye okukwata naye kyemuba mumanya nti ng'erinnya likyannemye okukwata twagala kiki ekiva mu programu eno kyetwagala mufune yes amanya nga bulijjo nze Jobbosa ndi mukyala muyimbi ndi mukyala muzadde yes ate nga ndi mukyala sijagala ndi mukyala muganda naye era munaye ndi muganda kuba ndi mu Buganda banaye nsanyuse nnyo okubalabako nsaba tuwulize programu eno tufunemu ekyokuyiga tumanye omukyala omuvumu yaani ye bamikwano akazindaale wa Naalongo nze Naalongo kitone nampijja mukuwa omusajja atalina mutawaana nange yenze Mrs. Bindeeba Mrs. Cocktail omugwenzi owewakane ku mikolo owewakane ku mikolo buli wamu waliyo abewakana ab'emikolo kati byonna baba biyunga wamu nze wange nze mukagwassa ab'emikolo be bati Saalongo nja kumubuuza sibanga ndi namba emu mu namba bbiri ab'emikolo be batya anti omuntu wakumukolo ng'ovuddeko ne kukyokutwala owakane ku mukolo nti ne mu mukolo gwe bamanyi bonna oyinza okuba n'atwala omulala tasobola kubanga olwedde ono gwe tumanyi ate era newaka era manyi lwaki kansapulayizi nze kubanga nze bbanga engeri gyabeera mu safaari kulwawo okugenda kukadisusa n'ensiga ne ŋŋamba lindako sibanga ndi namba emu mu namba bbiri kitegeera anze alhamdulillah mbadde nkyali mu zonna nze namba emu paka namba ezisemberayo ddala mukagwassa ere gyalya nze owa tripusi nze omanyi waliwo gwe wa buli kimu okulya ku ssente akagambo kansanyudde naye nga tewali owa tripusi banaye nga akaana ke batwala ke kanyumira ku bikini ate era sitiri awo wempagirira abakazi abewasiza abasajja omusajja nga gwamulinako konto nedda mukwano awo wempagirira abakazi yawolereza yadde yo we bamutwala ku marina awo ndabika nze owa tripu eddubayi ku marina so kitegeeza ne mu tripu ogwayo amina wempagirira abasajja awo abakazi abewasiriza obuvubuka bwabwe nabanga yabukontrolinga nedda mukwano kama anti kyova olaba abakazi abo bakyayogerera nnyo ate mmwe abalina omanyi lwaki nti aba yeekulira n'afuna ekinugu kye nikimutuula wano kyova olina kuza tetukyalina basenga nti gweofumbirwa nga abaanaye bonna baliwa ku lujja n'afuna entondo n'afuna ekiiso n'afuna ennugu nze sikiwagira bw'obanga oli muwala muto ne bakuwasa ogwo mukisa gwo abaana mubaleke babawase buli omu alina omukisa gwe basenga mwine ennugu bannange tudde ku mulamwa gwaffe lwemye okutegeera nga kipafuluma n'omuntu wakigamba naddala mu bufumbo oba embeera eyo ey'okwagala nokitegeera nga kyo omukyala ow'amaanyi era abantu balina yigiramu ki okubeera omukyala nze no ndowooza nti omukyala ow'amaanyi ye mukyala asobola okugonjoola ensonga ze nga ye omuntu atasoose kukuba ndoolo nnyo noise okitegeera n'ojja ku social media n'okuba noise bannange omusajja nkuba bannange okikuta otya nga gwomukyala okiyiseemu otya nga gwomukyala nga tonagenda kuwaaba nga tonnaba kugenda wa maama wo abantu abasinga
bakyalina abazadde baabwe alhamdulillah allah badde akyampadde owange kakati imagine nga buli kyempitamu kuba ekimuyamba tali ku social media ebisinga tabitegeera naye imagine nga buli kyembadde mpitamu nziruka emisinde maama no leero kati bamunye kino maama no leero ngenda mutta tannatuusa naye kakati ekifuula strong woman oba ekifuula omukyala ali powerful ye mukyala asobola oku-influencinga omulala ye mukyala asobola okwebuulirira ye mukyala abeera ne another sense mu ye nga naganga sinafulumya kigambo nkifulumiza ntya nsobola okidefendinga in case waliwo ekintu kyonna kyonna ekigenda maaso so ate ddala nga bwegambye mu bufumbo so nze ndowooza omukyala yo yagenda okutegeera nti nomusajja wange yayenze naye nkikutte ntya nsoose kuba nduulu ngende nnwane n'omuwala gwe yayenzeeko oba babakubira ddala mu mabaala kakati yoyo twogera ku mukyala ali kiri mu maanyi ganeeno gennyini oba omukyala eyeebuulira eyakuzibwa babayita abakyala abakuzibwa abakyala abakuzibwa oli omu ku bo wakuzibwa naalonga okitegeera otya ensonga eyo ogitegeeramu ki nze omukazi gwentegeera ye mukazi asobola okukeera ku makya ng'ebyokya abalala yakikwata mu ngalo n'akiwoza bwati bana ne bakuba enduulu ng'aliza n'okweyambula engoye nga yakirina wano yanaalya emmere ye neyeebaka ffe tuliwo okwoza omanyi bagamba ekiwola bakikwata n'engalo kati ffe abakazi tuli mazzi ffe tuwoza njagala oyo omukazi asobola okulaba omuliro ogwo okulaba ombujja n'agukwata n'aguwoleza wano so oyo afuluma wabweru n'agamba omwami wange naakola bwati olowooza alina kyampa ogamba alina kyankolera kati gwe kanyini n'osimira bbaawo omusingi gw'okumutyoboola anti olemeddwa okuwoza ebyo ebyandibadde ebibyo ofune wobiwumbirawumbira oyagala emikwano gye bikuyambeko kyokka ne gwonyumiza alina ebizibu bisinga n'ebibyo kati oyo omusuubira te ye kuyamba ki njagala omukazi asobola oyimirira mu bizibu bye n'afaafaagana nabyo ate nga tebimujja ku mulamwa nti nnyina okuba mukaagu nti ng'alwanagana nabyo nga n'omulamwa bwagukola ki bwalwanagana nagwo oyo ye mukyala gwentegeera ye mukyala gwotegeera jobbosa omukyala oyo omutegeera otya paafuluma nze nina engeri gyentegeeramu omukyala ndowooza nyina ekyokulabirako kya maama wange ffe twakula maama waffe yatuzaala abaana 12 by the way naye twakula yes bakyaliyo bafumbo naye twakula nze nga simanyi nti maama ne taata basobola okuyomba saakiwulirako naye namala kufumbirwa ne manya kati buli bwe naddanga ewa maama ne mugamba maama omusajja ankubye gumiikiriza lindako okitegeera neŋŋuma nembeerawo era maama wange nga mbeera neegomba nnyo okubeera mu bufumbo nga sivuddeeyo nga neegomba nnyo okuzaala abaana mu musajja omu nga maama wange naye munaye allah bwaba tiyatuukiriza kintu ekyo nti olina okkiba ne bw'okikaka nakikaka nentuuka nenkoma naye nakwatanga ekkubo nga ntandise okuyimba nga ngenda ku stage nga bankubye emiggo nenyimba nenzira ewaka nentulika nenkaaba n'amala okunkuba balamu be baganda be ne bajja nga nyina obbajjulira okitegeera obwo bwonna buvumu nti osobola okugumira ebizibu byo lwolidde entula kyovula ngamba nnyo abaana abawala nti waliwo ebintu ebimu byotalina kufulumya era nze abajja mu inbox yange noŋŋamba ku kyokunoba nkugamba ekyo sirina solution onoba olagawa kale oyina abakulaba naye waliwo okuba nga omanyidde omuntu nti akumanyi omanyi nti bw'aba yeebasa afuluuta nawe akumanyi bw'oba weebase ogweno n'eri noma nti kambeere n'ono gwe naabadde naye kuba gwe walabyeko ye mwana kati nze omukyalo oyo omuvumu mulabira awo nti okeera kumanya noma nti ntya katonda tiye omwami wange ebizibu bye tulina byaffe nga ffe ntiye kati kantuule ate abakyala ffe empagi y'amaka nti bw'osanga omusajja alina ssente ze ne ziggwawo bajja gamba omulidde akoze ki naye ate bw'osanga talina n'omuzimba oba ozimbye omusajjawo kati oyizeye mukyala gwembanga nti omukazi oyo w'amaanyi kubanga mu bufumbo muno mulimu ebizibu naye okeera ku makya n'ogamba nti tokeera ku makya ga nti kangende wakama oze muga omusajja nga nkola kino nedda nze kye nali nga nkola nga neebaka ekawungeezi ekiro nga ngenda kwebaka neebaka n'entunula waggulu nebaka nentunula waggulu mu kasolya nenga kati ngenda kukola ntya omusajja ono nkoze ntya neneewanze nze mwenyi neneeteeka emyaka ngenda ku 5 mukwano ate nno nga maani ngenda ku stage oluusi nakuba nga mugenze ku show naye natuuka nenga ekimala kikola ki temunnaba kuwolereza nti bamukuba ekibuzo kiri nti bakubiranga kaakati waliwo abaami baffe bano wali ofunyeko omusajja
nga ne bwagenda ewaabwe okukyalayo obukyazi bonna baliwo banyogoga bati nga bamukuza yaki waka yafuga nti taata yafa ye nafuuka omwana kati ngaali waggulu kati yasikira kitaawe kati ng'omugayisa alongo oli ludda wa nagamba obadde obuuza kinamuga gwe gy'oli oli bulungi oli seefu oluzingira mu munaana nti ndi bulungi ng'ojjako essimu bwadda n'omuggulira olina omujjulira emmere ng'eyokya yes kati ogimujjulire nga yafunyeemu akawula ng'atuuse ku 10 ogw'ekiro ojja kufuna empi oba kitegeera kati nze katonda yali yampa ate musajja bw'atyo nga mmere ya mu lulagala nva za bokisi okitegeera weebale nnyo bino bye tufumbirwa ku myaka 17 wamufumbirwa oli desperate oli awo tolina musajja nedda tetwasooka kuba ba mukwano naye nga sinnamumanya kati ntandika okumudeetinga omukyalo omwaŋŋamba onaasobola omuvubuka oyo nze omanyi saagala kuwuliriza ki byebbali naye namala kuyingira n'enkiro zaako neŋŋamba kati kankole ki si kirungi naye omubiba kaakati omanyi nze nnyagala nnyo abantu bategeere okuliraana omuntu ne mukwano gw'omuki mukwano gw'omuntu kintu kinene nnyo abantu abasinga mulina abantu bemukola nabo mubaliraanye buliraanye naye nga si mikwano gyammwe kuba singa yali mukwano gwe teyandi mukubi abasajja bamanyira anti mpuliriza bulungi anti olwo mutabisa ebintu bibiri mutopeka etya mukwano gw'omuntu kintu kinene nnyo kyotasobola kumenyaamenya abantu abasinga tukola nabo bukozi abalala tuliraanye baliraane nti be baliwo naye nga we are not friends bwogera ku makya n'okonfaminga nti oyo mukwano gwange olina okuba n'ensonga ezisukka 10 lwaki mukwano gwo naye gwe omuntu bw'okola naye emirimu gumu 2 3 olwokuba gutambudde bulungi otandika okugamba nti lemi nno mukwano gwange nedda mukolagana buki mukolagana bukolaganye kati mwe mujjira okukolagana n'omuntu ne mugamba nti mukwano gw'omuki ekintu ekyo si kituufu ekirala omuntu agambye bwe yamufumbirwa ng'oggyeko ekyokuba nti baali bamukwano bamugambako nti mubi naye nga ye amaze otandika omwagala njagala abantu mwawula okuganza n'okufumbirwa ebibiri byanjawulo waliwo omuntu nga mukyeganzaako ebyo nemulanga okusula mu nnyumba emu tababbaawo jasi mukyali mu kweganza buli omu ategeera ti kyennyina mpologoma nyinango kati bw'omala okwawula nti ono gwe nyinako ebyo bisolo taliiko n'ekimu n'olyoka ogamba anyina mwami oba nira mukyala olwo ne mulyoka mukola omukolo ogugamba nti omwami ono kagende ewaffe bamumpe mbeere mbeere mukyala we kati omuntu gw'olina oyo nga mukyali awo akyanoonya oba mpologoma asobola okukola ebintu bingi nnyo ne lwaki olinda ebingi ebiwera nga sinabbaawo tomuyinaamu mwana tamanyi wammwe ogumiikiriza kiki singa bakubuuza nti oyo omuntu yaaniiwe oba nnyonnyola ki kituufu nalonga ennaku zino era kigambire ddala abaana ennaku zino abaana balyoko ku tiktok beefumbiza balyoko batugamba my husband webale nnyo newamwe tebamumanyi ateefumbiza yatya abaana badduka dda ewaabwe ne bagenda ne bayingira mu bufumbo n'abavubuka abavubuka be bavayo essaawa zakati babayisiza nga yonna gye babayisiza babatimbye obwerere bwabwe simanya bakoze batya nga ye agamba my husband yantimba tababbaawo olw'okuba munno nga mweyiga naye nalongo kyagambye nti mu process eyo kyobalaba nze it is okay omuntu no dating omuntu kyebayita dating nga womutegeera kutegeera munno era bwokera kumakya n'oyingira mu bufumbo bive binene obeerawo nange embeera wange bwe twenyinzamuko kati ni nenziruka ewange twogera nga tubeera ffenna omwaka ne gugwa wali omwaka ne gugwerako abasajja basinga tebabanyinya pretense tebalinga bakazi kituufu oba otegedde nti bwenkola kino abogola ati bwenkola kino oluyirunywa bwenkola kino n'omanya nsigale nga ngenda mu maaso oba nekida kakati awo ogenda ogambira nze nziramu nga ngamba nti abakazi buli afuna olubuto aba alwagala okiwulira kubanga ne mubamu eyo dating process mu butuufu omuntu oyo nagiramu ate era mu dating process weeweemu negiba emyezi 6 nga tonafuna lubuto lwemi luyinza okujja nga tomanyi kyekugamba mugenda kuba
nali nakayingira naye then mu myezi ebiri mbusimanyanga nefuna olubuto mukwano nofuna olubuto oli mwana muto wali tumanyi kindo bafuna embuto ati family planning olumuzigwako nyina emboozi gyenkoye mu bakazi okitegeera emboozi gyenkoye mu bakazi nkoye emboozi omusajja yansuulira abaana nkoye emboozi omusajja talabirira abaana waliwo abaana abalimbibwalimbibwa nga bato nga tebafunye naye omukazi omukulu anenkana olinza kutegeera ng'ofudde nti omuntu asobola okuziizayo kyatayagala kujja mu bulamu bwe nga tekinnamutuukako kubanga wotuukira ku nenkana oba olabyeko abasajja abasukka mu tomanyi omusajja ono ayinza obbanja az'omukwano naalongo nga nange mwagala ngaamwagala nga bakulaze mukwano lwaki okaluubiriza amatu gaffe okunyira bwe yakusuulidde abaana bo bwe wayagala okimanyi abakazi abasinga tufuna embuto olw'okuba ntwagala kuuma bufumbo bwaffe tubeere nga buli nga weebuli njagala ompulirize bulungi n'ogamba omusajja ono abakyala abagenda olaba olubuto muwulire ebigambo bino wammanga omusajja bamulimba olubuto olwotannaba kufuna ng'oli ku famire gwatanakikola kigezeeko omukwano okubaluma papapapa ng'omugamba ntubaneno nalwadde olowooza reaction yegenda kukumala okutegeera oli kungo olina mpologoma ajja kuddamu akutegeeza nze sizaala kuba abasajja abasinga bwofuna olubuto oba ofuuse property oba maze okufuuka ku bintu byeyagula bulungi nnyo ebimuvunaanyizibwako ebigambo byagenda okuddamu awo bikumala okwetereza nti badde ku famire ya myezi 3 kati neetaaga kaweta omuntu ono ndaba oba anatuka nga yansaba omuki omwana olw'ensonga nti olina omuvubuka gw'otuka ng'omuwulira togamba bannaye saalongo nkuwulira nandikuzaddemu omusajja okitegeera kuba essanyu ly'omukazi kuzaala mu muntu gwakola ki gwayagala oli mutuufu nga tonnazaala kwetalayo afiya sooka oferemu awo omugambe nafunye olubuto kigenda kukuyamba obutetukubira mirango omukazi olwokaba mu public oweebuuka gamba nalongo waliwo abanene abagamba nti nafunye olubuto simanyanga bweyafunye olubuto omusajja n'amugamba banayenze siri ready nukuzaala kitegeera n'alemerako kulwansonga yalowooza nzijemu omwana wange olwokuba omusajja ngambye siri ready kuzaala kati ekyo tukugamba naalongo agezaako okukulaga nti no bw'obanga omusajja akulagiddewo from the start nti tayagala mwana twakyogeddeko ko wali eri nga tetuli ku kamera ne tugamba nti omukazi yenna okuzaala omwana oba oyagadde kulwansonga waliwo obuziyiza n'okitegeera buno nnyo nti ono omusajja mutuufu tetunnatuusa muba mumaze wekagenda okola otya genda omira obudagala obwo oba waliyo family planning nyingi ati family planning sokolindeko anti kakati nawe ate sigenda kuganya family planning zimbi zitya okujjamu olubuto tekirungi waliwo n'abawala oba okuzalira tatamwagala waliwo n'omuwala agamba nti nze kanfuna olubuto mu gaayi just nga ayagala bwagazi kufuna lubuto bazikola abasinga nga balirwedde naalongo musajja olina ewaka ngate nga mukikiriziganyizako ate olaba naye kunyumirwamu obunyumirwa kiki oyo nyumyako mu withdraw kati withdraw nga kunyumirwamu obunyumirwa abanyumiddwa abanyumiddwaki mutureke twogeza abasajja bano bali mu kutuwabya famire zino zitookya amagi waliyo famire lwaki tebazigenda waliyo ez'empeke bazireese baziremesiriza magiosoka mulindeko amanyi akawala kano nja kunzika nkakubira njagala abakyala ebigambo bino mbiwulire bulungi tewali nsonga lwaki weewaayo emyaka egi ku muntu kolana bakutegeera buki muleme kutwesiriwalizaako bannange kuba omukazi obudde bwewaayo emyezi 9 ng'oli lubuto ku muntu nga takwagadde bulungi nga tolwagala bulungi gwalufunye weesobola kyenkana ki omusajja osobola omulimba nti nyina olubuto n'akyamuka oba n'agamba saagala kati oba n'agamba nti ndwagala jjukira twalimbye bulimbi awo olulina okuvaamu n'olwala lwakoze eki otandika kaweefuba okufuna olwaddala ontegedde bulungi bw'afuna olwaddala n'olaba ng'era akyawuka empewo ze waabwe zimutawaanya gwanoonya olwaddala nkubuuza ki kye weetegese nakyo gwanoonya omwana
ebintu njagala mubikwate bulungi kyeweetegese nakyo nalongo oli mutuufu mukutegeka omwana wakutegekera nga nakutuuka wawo already emyezi omwenda egyo okugituukamu ng'ositudde omwana mizibu Weetegese otya? gaseke omugugu gw'omusajja okuba nga tayagala mwana naye omanyitegeza omwana nga ne taata w'omwana tayagala kutunula obadde okimanyi obadde omanyi nti buli luto lujja n'ebyalwo manyi nti waliwo alwala mpaka ku myezi 7 kyembuuza gwalunoonya otegedde gw'olunoonyeza alwagala kubanga mwe wamugambye teyayombye yasanyuse buki olwo omaze omulimbi lwavuddemu ofunye olwaddala ekibuuzo kiri nti gwalunoonya weetegese otya singa lukulwaza onaasobola oduhandolinga olina okusooka gwe ne weetegeka n'ogamba bwe lunandwaza nja kuyita gundi azijanjabe kyenakugambye nti olina okusooka okulowoleza ebitannabaawo n'omanya mbiyimiriramu ntya nga bimaze okukola ki ebintu olwikugwako nga bali tobisuubira bimenya nnyo omutima kyekola n'abantu abamu bafa onoonya buli kintu okukihandolinga nga bukyolowoozaako tekikola njagala mbabuya abakazi mukomye ekigambo mbunzi omusajja ozaayira musajja ani yakugamba ozaayira musajja nnyabo weezaalira abasajja banene olaba naalongo ate n'ekirala kino abakazi bakikomye omusajja yakulekawo mwayawukana afunye omukazi omulala amaze okumufuna lwositudde obwana otandise okuyingira kamera nze itandabira emyaka gino gyonna obadde okola kimutulemesa obufumbo bwaffe babalemesa mmwe batulemesa ffe bafunye abapya okuzaala si kuganja bakuzaddemu mukwano tula ewuwo wummula ndeka bampase yes kati nze obudde bumusaalo ngo baba yanzaalamu waliyo abazaalamu obuzaazi kati bwe bazaalamu obuzazi bereka nkubuulireko ekyo nalongo kyabadde agamba mweteeketeeke omanyi oyagala kuzaala mu buzaazi oba oyagala bufumbo kubanga ne bazaalamu obuzaazi be bano bwe bagamba ng'omusajja mwali temwagala nammwe olabye omusajja lunaku lumu bbiri oli lubuto kakati oyolooza tegenda kuwasa ekituufu mwerabye muleke bano be bawasiza abaganjisa abakazi laavu tuli crazy nnyo temujajinga nnyo bantu abo bafunye embuto omuntu oyo waba afunye olubuto babeera we bati abeera nga yajja nalongo n'azaala mu bbaawo nga waliwo n'omulala awo second born nga naye yamuzaala mulala n'amulekawo ne wabaawo third born nga naye yamuzaala omuntu oyo afunye olubuto naalongo oluusi bbawanga ayinza obba yayagala olubuto ng'era tuli mu laavu eri etenkanika naye olw'okuba nti abasajja banene olumu bawaba okitegeera n'awaba kati tonenyanza ze mu kamera okunoonya obuyambi akaseera ako yali ayimiridde wamu nange kulimba olowooza abantu bedda tebazaalanga bweru bazaalanga ewatali mawulire abakazi endulu bazikubanga bati njagala muleke kudiba bintu bya nsi yange mulowooze mbwe okulekanira mu lujjudde kyekisinga obuki kyekisinga obulungi ngenda kubuuza lweyipi essaawa zino okola singa bukya n'ozaala mu bindeeba mukama n'akigera n'akulekera omwana tosobola mulabirira asobola 100% bulungi nnyo kati oyo mukazi mukubidde yadde essimu kati awozaala omwana nga wemba njawukanye naawe mukwano tojja suubira ssimu yange oba teweebuuliridde kyogamba mu bufunze osindise abakazi bazaale nga bakuze olw'okuba banoonya basajja oba kwekolerera abategeera abasajja abategeera abasinga batono njagala ompulira olaba jobosa musooke mumpulirize osirika byoyogera sibyagala sigambye nti buli omwali wanene okuwandowoozayo olindeka nti okinsibyeko nti osindise bazaale nga bakuze nyina okiyimiza nga tonnawabye balala kikyengezaako okutegeeza gw'omuwala ndaba ng'okyali mu ssomero ensujju ekufuukidde ensujju oganye okusoma nnyoka akugambyeko towulira kitaawe akugambako towulira njagala otegeere nti abasajja babazaalamu ne babasuulawo lwaki nti gwe kanyini olaba wajeemera nnyoko n'ojeemera kitaawo okusoma bibeera mu mutwe gwo tosomera musajja tosomera nze nnyoko naye oganye okukola ekikuyamba olowooza ani agenda okubeererawo obonyaabonya bulamu bwo muzaale nga mukitegedde nti bagenda balekera abaki abaana ate nze kati ngenda bagamba nze nga nze nazaala owa mulembe guno mukwano sigenda kulera bazzukulu kubanza abaana bange teri abanderedde njagala abazadde abandaba kunsuulira bwana kigamba abaana bammwe agenda okuzunga ng'ategedde omuzadde asookadde mu kamera agamba omwana wange musuulira omwana awasizza omuntu omulala mukwano okuzaala sikuganja baba bakuzalamu ne bakuleka tuula nawe ojja funa akwagala banno naawe era waatyo we yasuulawo oli maama w'abaana be naye wagenda okusuula
okuwangulawo nedda mukwano kama mwayinza okuba ng'oyagala mulala ayinza okuba akwagala mwabayingira obufumbo bw'abalala oli naawe aze mu kamera n'akaaba tokitegedde mulala ayinza okuba ng'akwagala nange nenzija nedowooza laavu gyakuwa gyagenda okumpa okitegeera kumba ate nze bagenda kunkozesa bukozesa kati abawala naga nti nze kamuzaalemu nga kama tannakola ki tannamuzaalamu kumbe bagenda kuzaalamu bakusula olwedde babadde baagalaani kati abawala naffe twetega nolowooza olwokuba bakuzaddemu tagenda kuwasa kati wamala nakkuba embaga nze nenyiiga n'ekirala kama ekirala kyetubadde tugezaako kulaga nti nze omusajja ayinza okuba yanzaala mudda emyaka nga 10 emabega nebigaana and things didn't work out because probably just nga omanye ebyekito then now moving on then after like 10 years then afunye omuntu omulala then n'okomawo okitegeera kati olwonze manayingira obufumbo bwo nedda oba tewabuyingira anti kakati kitegeeza nti no kengezaako okugamba nti bazaala ojja kuyingira relationship osaye nga waliyo omusajja ayina abaana bomusanze nabo nga n'omukazi probably ayina abaana bomusanze nabo nsonga ki kulwa nsonga nti buli omu alina gye yasookera nabigezaako ne bitakola n'omulala then katonda abasisinkanyiza ate mwebyamwe biyinza okukola ki okukola ate mufumbiragana naye ate ate kati ow'emyaka 10 okomaosawaza kati okomaosawaza kakati ogamba nti obi omusajja wange so mu bufunze like buli omu abeerawo ng'akimanyi nti no basobola okuzaalamu ne bakulekera omwana oyo okitegeera kitegeke ng'ogamba nti bwemba ngenda kuzaala sizaalira musajja wabula nkola nja nsonga okyasobola okugamba nti sinnatuusa kuzaala kubeera gye bali abaana nga ye akugamba nze remi tonyumiza saawa zino sinnatuuka kuzaala era nga muwuliriza 100% kubanga okuzaala kitandike naawe totandika kugamba mbu nfunye omusajja mweyagadde mwezi gumu ebyo omusajja atandise okuteeka ku pressure nti simanyanga zaala gwenga tonna batandika kumuzaalira sooka oddeko mu kasonda ogamba omusajja ono ayagala omwana kituufu naye tannaba nakuwasa nti agenze wamu akuwasiza wabula bawuza kimu nzaalira oli rede nyana kyenjagala otereezaamu manyi okuzaala kwantu tukusibye ku muntu ali ewaka naye waliwo omukazi ali eyo yanoba mu bufumbo n'anoonya sene n'azifuna anoonya mwana bw'anoonya omwana oli wadde mbosanga omusajja ekiro kimu n'ozaala omwana kuba gwe anoonya omuki omwana kitegeeza n'obusobozi olabirira omwana era obukola kibulina naye nze nsigala mpumirira abakazi abagenda mu kamera ate abannayuganda mulekeraawo osaasira abakazi kubanga ffe tukuba nnyo jjejjere bumungi omukazi akantu kano navayo n'akuba ki sigambye nti abasajja bonna balungi naye mbuuza ekibuuzo omuntu oyo gw'ofumbiddwe otuke n'omuzaalamu abaana bakutwala mu kamera gwewabazaala otunuulidde ki wali kuki era wazaala asooka n'ozaala n'owookubiri wali osinzidde ku ki nali nsinzidde ku laavu gye yampa ebiseera ebyo naye abakazi nga tebavaayo naye ojja kusanga neravu yes waliwo omukazi azaala omwana mulayi n'agamba ngenda kuddayo nalo muzaaleyo owookubiri naye nga muzaalayo lwabugulu mutayagala kuzaalayo kaana kamu kakati neweebuza naye abakazi obuzibu bwe tulina twesiba we tutayagalwa olaba nalongo abuzibu bwe tulina abakazi twesiba we tutayagalwa nga mubutuufu okiwulira wooli tebakwagala neweekakawo kyova olaba nti ozaala asooka n'ozaala okubiri ndowooza nga bakanyeeyo okugamba oba basenga zaala ojja muwangula omutima era ndaba gwolina abaana era ndaba omusajja tebamuwangula lw'abaana singa baali bamuwangula lw'abaana abakazi abatazadde bandibadde tebali mu bulungi nnyo nafuna atalina yadde namukuba embaga kyokka ate era kyenyagala nze okwongera ku ekyo tebabawangula lw'abaana naye kafuna okakasanga weesibye ku mwana w'abandi n'ozaalayo abaana mukwano tuuza nniyogumiikize buli kizibu ekimu olabirira abaana bo kuba walina omukisa okusalawo omwana wo okumuzaala mu nannyini kirayimakisi tewamunoonya n'ofuna oyo omusajja nakugamba nvaako munnange neesonyiwa munnange abasajja katubajjewo abalina nannyini climax kifo kirabika bulungi muweramu abasajja abayimiridde genda weetege Lwaki omwava asingayo gwoba oyagala okuzaala omutima omutima ng'omukwano nga tegunnakulinnya kuwasa mulaalo omutima teguntumanga okuzaalira tagenda sobola labirira nze nkeera ku makya nensala nensaba allah omusajja asobola okundabirira tasobola kumpa munaku yayina ati kyekyo kyekikugamba musooke musirike mwenna musooke mulindeko nakyenjagala okubasaba bwe mubanga mukolako nga tunyumya